Abatuuze b'okukyalo Kireku Bweyogerere mu ggombolola y'e Wakiso beekokkodde obubbi obususse ku kyalo kyabwe kyokka nga bateebereza nti abantu abababba bava ku kyalo kwennyini. Kino kiwaliriza okuyita olukiiko olw'ebyokwerinda olubaddemu ne poliisi. Ku ssaawa 10 ez'olweggulo abatuuze abasobye mu 3 ku kyalo Kireku baatudde mu lukiiko lw'ebyokwerinda ne poliisi okwongera okuttaanya ensonga ezibaluma. Bano baatandise n'okuwuliriza ssentebe w'ekyalo Dickson Hakiza ategeezezza nga we balina okukwasiza wamu okulaba ng'ekitundu kyabwe kibeera bulungi. Ssentebe ategeezezza nti buli maka bagenda kwekolamu omulimu basonde 3,000 ziyambeko ba mukuuma byalo abanaasobola okukendeeza ku babbi. Subzone eri wansi nze ndi mu Musoke subzone wano we tuli naye ate nsula mu Sululu subzone. Kati ninga babwa ati wawulidde wali mu Sululu ng'omwosula ayimini ng'osula mu byomere nze nsula mu Sululu kati wawulidde nga mwoli siwali nze naawulira ntya nga ndi mu kilomita namba okutuuka gy'oli. So olwekyo ensonga tugamba nti security ekwata buli kimu kyonna awaka emmere gye tulya n'ennyambala yaffe n'enjogera yaffe n'eyisa yonna gye tweyisaamu ebyo byonna biri under security. Abatuuze bagamba nti baakooya obubbi ku kyalo kyabwe ate nga n'abababba be bamu ku baana b'ekyalo. Wateekayo ndawula ne fesito basuza abantu be tutamanyi ku kyalo nga waliwo abaana abawala ebigije egyo tomanyi nga bagenda gisula mu nnyumba wali. Bwe nadiwulira nawulira nga kinkakatako kubanga ensonga gye nawulira yankakatako wane wagundi wakiyaga mukimanyi maka gonna gasaanawo. Nasituka nengende wa chairman nendubagana chairman nasobola okutuukayo bwetuuka ngenda okulaba nga abantu gye baŋŋamba nga bwekiri ennyumba nga bano bayingira naye nga musulamu abantu emu basulamu 8 endala musulamu 7. Ale gye tulina bano basirikale the 18 people that you say babasasula oba tebabasasula. Ababbi kuno gwakuna bagenza otema omukyalo oyo mukono basooka wange naye simanyi obeene waffe waggulu security yeebulamu kiki bane batusumbuwa nnyo bajja kututta batusumbuira ddala beetikka emmere beetikka ebisolo kuba ku luno olusembyeyo nakwira mwami Richard ne mugamba tuli bubi ababbi ssaawa 6. Abalala beemulugunya ku mabaala n'amakanisa agavaamu amaloboozi aga waggulu ate nga baba beewummuliddemu. Naye ewaffe tetuliko tayimu tetuliko budde ki tufula mu bidongo paka budde kola ki paka budde kukya. Kati oyogedde ku churches ffe tulina churches 2 mu byomere oba ye mu byomere muka Elgonisero mukaseero mulimu churches 2 emu bwetumbula nga n'endala ekola ki etumbula. Nga safuliya batwala amabaafu bakatwala nga obavaawo nga ate balinnya ku kikomera nga bagenda balanda bwe bati kikomera nze wange bakanzi b'emirundi ng'esatu ate misana batambulanga nkima. Sizza abagenyi abapya ndowooza bamanyi akayitibwa akatale kaffe akaawa akakire ku Katimba. Abantu abo balina effujjo lingi. Mukwasaganya wa poliisi n'abantu ba bulijjo mu kitundu ekyo agambye nti bano balina okwekolamu omulimu okusobola okwekuuma obulungi. Okuva edda nedda abantu bakimanyi nti omuliraano gwokyameka naye si gwagenda ogw'e Kampala. Ogw'e Kampala bali kuzirira baki zirinda olwange zira olwange falira muki bemuliraano gw'e Kampala. So ffe tukubiza neighborhood watch kitegeeza nti bwe mba siriiwo muliraano wange raba kubigenda ki kyokka bategeezezza nti balina n'okukozesa enkola y'okuwandiika abantu bonna be batamanyi ku kyalo kino okwerekereza emirimu gye mubadde mukola
officer yakadde mujje twogere ku security issues. Ensonga z'ebyokwerinda tezikwata ku poliisi yokka, wabula ensonga za security zitandika naawe ng'omuntu. You have omulimu rolo gy'olina okukola, nange poliisi kwenkola ki? Kwemba nyongereza. Olukiiko gye luggweredde nga bakkiriza okwekolamu omulimu batandike n'okusasulira kasasiro mu kifo ky'okulinda emmotoka eva ku divisioni y'e Bweyogerere.